Eno maziga mereere Mado Omu-wife. It ended in tears. Kaweddemu dda byonna mbikuleetedde maaso awo genda kubyerabirako kuba binyuma obyerabiddeko naye nga wasuze otewasibe gwe yenna omulungi ampuliriza. All channel media kwoli subscribe for more updates, like, share and comment. Tewerabire okunyiga notification bell obenga notified renteka video empya. Wano nakola video ne mbagamba nti Mado bamututte dda oba it ended in tears. Abaana mwayomba mu comment section, abaana mwavuma, naye Omu-wife ya blockinze Mado buli wamu talina na waayita. Era Omu-wife yakoze live ye nga yalaga ali musanyufu, ali happy, amanya ge yali yateeka ku live gonna yagajjeyo, buli kimu ng'alaga nti tewakyali nkolagana ye na Mado. Nga bonna n'aboogera ku Mado nti Mado ali eri akaaba, Mado muyambo omwani blocking nga bimunyiiza. Mado ng'akaaba amaziga kuba ennaku zibamaze nga tebakyakola live. Mado nga takyebaka, akaabye ekimala agambye twefunira ku media ensonga kanzitwale ku media. Ngezezzaako ekimala, ngezezzaako buli kimu, nnoonye Omu-wife wemba nina we nasobezza mwetondere kuba baasemba kuwuliziganya ku olwo olunaku Mado lwe baakola video shoot lwe nabaleetera luli ne miyombo. Olunaku Mado lwe bakola video shoot yagenda okuddayo okwogera n'Omu-wife nga yamubulookinze buli wamu, si ku TikTok, si WhatsApp, si imo, si ki, byonna nga yamubulookinze. Kati Mado amagezi gaamwesibye, abantu bali mukumwa ku magezi ag'enjawulo, naye byonna beera nga weerabirako mu maaso naye byannaku ngenda kuba nkulagako ew'Omu-wife n'ew'omu-husband mpola mpola. Naye okumanya nga Mado yabadde munaku enzibu nga network gy'alina yeekwata naye mujja gigumiikiriza ba mikwano. Become love bwetyo bweba ojja kukakka n'omutima. Mukama waba yasalawo nti agenda kuba worship will be yours. Bwaba talibeera wo then she will never. Kati will you kill yourself just because of Omu-wife? Fontino yavudde mu bulamu, which means Mukama yali teyakitegeka kubaawo. So just calm down, lya emmere obulungi. Bw'oba osobola omutuukako osaba omusindikira good morning, good afternoon, good evening, did you eat? Bw'oba tosobola mutuukako, then let things be. If abasobola omutuukako, we shall talk with her. Okay? Emmere gibye. Emmere naddala oyamba lya ddala neegwe lya emmere y'omuwala. Nakola video wano eno naye mbu biki temugamba bagambe. But just know the person you're in a relationship with. Wasoose n'omugambako naye byakugambagana n'omugamba manyi baby I'm going to do this. Naye kansubira tekigenda kuyisa bubi. Can I do this? If she said no, it's a no. If she says go on, then ate kyakati wamugambye wamaziga bikola ndagalaale. So ne wembanzi kati wembaawo nga nina kinjagala okugamba nga kyengenda okukola nga turespondi nga nkolera ki. Maybe nga she didn't respond to you. Ne Mado naawe ne bwembanze. Even the TikTok in-laws, they know. They know that you and I basaalakola kifunga ndabirawo ekintu ekigenda oleeta obuzibu okimanyi. Kati if I try it many times like the person doesn't respond, so that's why I decided that is to make a live. Kati tugambe nti like nti bano basalebu like bagenzo
tebalina bakyala baka tuli Uganda naye sijja kwogera kwogera ku byange sijja kwogera ku bya muntu yenna era wina obeerawo kati kale leka nkubuuzeko kaneeno tuli babiri kati lekanaku mpulira yes mpulira kireka nsaba okubuuza gwena wena aliyo negolooza omwaifu ayagala Mado oba nedda kuba Mado agambye yagezezaako okubeera nga ategeeza omwaifu kikyagenda okukola nti bagenda ku video shoot musobola okubeeramu omukazi biki omwaifu nga tarespondinga omwaifu nga tamuddamu Mado kwe kusalawo akole live at least bibeere live bireke kubeera mu kutu baleke gamba nti Mado twamulabye negundi Mado twamulabye negundi at least bibeere live buli muntu alabe kyekya kigenda mu maaso nga tewali nsobi yonna naye omuwaifu Mado yagenza okukomawo nga bamubulookinze dda nga bamukubye ekibulooka kati musajja atu byamusobedde yeebuuza nakoze ki nakoze musango ki ngwetondere nga tagumanyi naye katugende mu maaso naye mu maaso eyo netwaka yamaze neetereera era omwaifu bagenze ne bamugambako asobole okubeera nga ajja Mado mu bulooko ne live n'agijjako bannange this is serious. Mado twala muzi oba omuwaifu yaganye twala muzi ndi singo bojo namwe musirike wama bojo yangu lokunda bojo nawe bojo atwade tuli awo ne zireeta abeetega kyaka kino kye bagamba nti mu nnaku ya munno ate mwe muva essanyu ly'omulala naye nga katweyongereyo kubanga bannange ebintu bya social media bikusobera naye ng'omwaifu ye ali eyo tagambwako nga musanyufu bitya naye nga bagamba yeekaza weekaza naye muli alina kyawulira ekimuluma naye nga afeekinga bufeekinze smile bwe yeebuzaabuza nti saamubulookinze network yeyaganye ebiki naye nga olaba Mado omukyala bw'aba takwagala trust me she will never love you ne bw'onaakola ki ne bw'onaakola ebirungi ebyenkana bitya kati ono agambye mbu tasobola kudda mbu biki yes bw'atadda which means teyali class ye which means tasobola mwagala which means nenga me as me the ngamba muwe time give her time naye ekituufu kirungi genda kiranga soka okakane nga mpwira omutwe gusimba Nzirabu ya noma kone wanongosa na mubibi. Siri bulungi. Tali ya kuni I know, but Mado byetu semu byezingi akakantu katono nnyo. Sika tono sebo mukwano guveko. Omukwano nze kyenjogerako nkimanyi Mado byayisemu byezingi okitegeera Mado byayisemu byebingi oyo waba ye mukyala we bajja kudda wamu okitegeera yes bajja kudda wamu waba ye mukyala we ekyo ekintu kitono nnyo ku Mado ebintu byayisemu okitegeera tewali buzibwawo naye ate waliwo muula avaako muula sitegedde abadde ku saidi ki
sitegedde byayogedde naye nga Mado abeera mugumu bambi. Maama waali maama mulungi akwagala nawe omwagala just be strong. Abawi b'amagezi bangi naye fine well and good naye ojja kuba bulungi ffe wetuli mami akuyagala. Tuliko abakwagaliza n'abatakwagaliza era abaseka bali bangi nnyo. ofune ne banno mulwanire ebbali mugonjoole ensonga bwe zigaana then olyokoje wano naye nze mbadde nkusaba sooka obikwatire ebbali mukasirise social media bwabwanji okwekako eddagala n'owona sinjala atiwa nalya ku mmera nakuta yogerako bali kituufu ensonga yontuufu ensonga ntuufu so naye alina obba otuuka okitubuuza kuba oyo musajja tumumanyi ono musajja mugezi nnyo okutuuka obba nga tubuuzizza abadde n'ensonga anti olaba alina contacts zammwe musobola okubigonjolera eyo ne mukwasaganya ebirowoozo. Alina mikwano gye Mado amanyi ng'asobola okubakontakitinga ne babigonjolera ebbali nga si wano ku social media. Nze nkimanyi kwe bali Mado tobalina anti era ensonga bwekyobola banzize wano ogirina mikwano gyo ngiina mingi incredible bona gye bali asaba bambi ofuneyo banno n'ensonga lwaki nzize wane yes wano ku mukutu tulina abasunzi abayagala kavuyamu ate era obalaba bano muffe ffennyini ffe tujja ebigambo wano tubitwalira omukyala naye bwekibeereyo nga kyammwe kiri sekureti gwe bwojja wano n'otatulaga okitegeera gwe n'otulaga nti tuli ku mulamwa gwa live then gwe bubeere bali nga gwomanya ebizibu byo ne famire yo. Abasajja bayomba ewaka ne beekuba ne mwekuba ne mukazi wo naye nodde ate ng'olina omulekereza okulya olina omukolera buli kimu naye nga mwekubye ne budda ku mulimu ng'olaga banno nti oli contented ne famire yo. mbadde nakyenjagala okubuuza so nkusaba kale mukwano kati njagala kusoma ku komenti kati zokaba neeno kakirala ku nsonga egamba nti like mpawaga nti gyempulitendinge mukubo kati waneeno wadde tubeereyo naye kyenva mumanya nti ne wadde wabeera waka wano nga tuli kulayivu wabeera waka tuba tukimanyi nti like nti waliwo era ojanogera ekirungo okimanyi nti waliwo abakwagala n'abatali kwagala kati era wano wabeera waka so kati okubabuuza ekyo ekigambo n'ensonga nesitasigala na incredible eri mu kabokisi nesitasigala na azikiddo eri mubuuliza eri nenjija waneeno nembabuuliza wano kati kale nga ogambye nti mbeere nga ntisigaza nga sibagamba kati gwoba olowooza kiki ngaesaawa tulina kubeera ffenna ewaka ng'ate omwana kalibe naawe omwana olina okubuuza nti mami nga taliwe nesaawa ate nga wabeerawo
sawe kyataali eri kati nange nina ensonga lwaki nkubuuliriza waneeno. Ate nze kyemmanyi bannange abantu abali wano, Mado y'omusajja akyasinza okuba sitongo kuba nze mbeerako naye. Mado mugumu nnyo, naye olaba avudde eyo najja wano nagamba nti bannange kino kiri kati olaba obeera nange azigidde nga nze musajjawo ne tutabukamu ewaka, kisobola gamba nti tutabuseemu ngende nfune omukazi omulala yete nga tusobola okutuula ekintu ekyo ne kiggwa, you know. So ekintu kino just kyakutuulamu kirabike nga kiggwa. Mado alina ensonga lwaki kyaze wano ku live. Laavu yaabwe bagikolera wano ku live ne tunyumirwa ne tukola ki ffenna. Nkozi wabeerawo abantu nga basobola otuwa ku magezi, mubeeramu abantu abali siriyasi oba okitegeera. Si muntu omusajja alwana masajja nagamba kanfube nnyo ntetenkanya kino ekintu kikole ki kwe, you know. So Mado sigamba nti oba azze wano kiki teyandibire wano agezizaako nga ye nekikalu. Yes, it means ya kublocking everywhere. Naye ebiseera bisinga omuntu waba takubuulidde kintu kimunyiiziza, so tuba nawutandikira wakwe kwitunda kati ogenda kwitunda ki tobanga nsonga n'okuba nti gambye nti obadde nerekyo kyekinyiiziza, takugambye nti wabuuse, takugambye nti wakoze kino kyekinyiiziza, wayambadde bubi kyekyanyiiziza, kati tolina kintu kyosobola kwetundira wabula ebiseera ebisinga akantu ako abakyala bakakola nnyo naye nga bakakola olw'ensonga kwagala kugezesa, kwagala kulaba. Omanyi abakyala bayina eddalu mukanda bibwe kulaba nti akola atya anaali akitinga. But anyway, ina n'omu gwe naanyigidde. I'm fine with everybody. For me, I'm fine with everybody. Sina gwe nnumba, sina gwe nvuma, sina gwe mpalampa, sina gwe nasobeza. I think sina gwe nasobeza.
No one. Ate nange teri yansobeza. Naye nga mu butuufu omuwaifu just yeekaza bwekaza kuteekawo mbeera kulaga abantu nti tewali kiriwo, tewali kigenda maaso kuba comment section yabadde ejjudde ekyo abantu bakimanyi nga bava Mado bagende w'omuwaifu bambi unblock munno musonyiwe kyonna kye yakoze muddiremu nga kyekiri mu comment section y'omuwaifu naye ng'agezaako okwefulaata biraba agezaako okwebuzabuza nti talina gwe yanyiizizza talina yamunyiizizza naye nga mazima ddala omuntu oba talina kyeyakunyiizza oba tolina yakunyiizza munooba obulokinga waaki. Abantu bangi beebuuza ddala kituufu omuwaifu ayagala Mado oba nedda oba amuzannyirako buzannyizi kuba buntu butono nnyo mbu ng'ayomba kuba kantu katono nnyo ng'ayomba nga kafuula ensonga ennene anyiiganyiiga buli kiseera yayombayomba si byange naye nga sobola okweza comment section naawe okutuwa endowooza okusinziira ku byolaba naye katweyongereyo wose weti wano yatambula eddayo ekitegeeza eriwa vidiyo ebeera original bweno eya behind the scene neno eri edit eriwa ebeera original eya behind kati eya behind the scene wembanjilese find nolaba original gye ba editinze just nchigeza amugeza kati obangola ya original gye ba editinze ngo bakweteje ne ya behind the scene nawe ziryawo kitegeeza no akantu akatini bwe kati kyovula banga tukola ekintu oluusi ne tukyejjusa nga twakimaze dda ngakalobasaakose bwe nti okitegeera kati jjukira toli naye takulaba kati ayinza n'okukuba akafaananyi n'agamba bwe mwamaze vidiyo okitegeera kitegeeza awo batonneesiga naffe tulina abakyala abali ebweru anti okwesiga tekugaanyi naye tewamugambye before tubeera n'abakyala ekyo kyenkulekedde ne nkugamba omanye ekituufu nti basamugambye oba namugambye anti kati bw'oba wamugambye kati awo ekyamunyiizizza kiba kitulemye okutegeera kati awo tukireke ekyo awo bw'oba wamugambye nga yanyiigidde vidiyo awo aba yanyiize mu nsobi okitegeera hello nze mbadde nina kyenkusaba nga mukulugo olaba ensonga zino kituufu mubadde wano eno nga muzitambuliza kuno naye mbadde nkusaba ekintu eki bwoba olyanga mukyalawo kyamwagala sooka ozingeko live sooka ositulinga amaka okyakudda budde okyabwino bwa live ate bwoba osobola osobola okujjako mu kabokisi kane nkuya naye live gigalewo tonyonnyola omanyi ebiseera ebisinga eno lavu eringa mupiira abeera ebweru yalaba nti oli agukubye bweru yabadde asobola okuteeba kitegeera ate bano abantu balaba tekyetaaga kunyonnyola bantu ekituufu ng'olina okinyonnyola omumanyi nze nandikambye wandigyeko live n'oteekawo amakubo agakutuusa ku mukyalo oli nosobola okumunyonyola bye wandinyonyodde kuba kati bano abantu bala mu magoma wano weetuli n'eri ewa misidamaamu gye bali kubanze gyenva okitegeera Mr. Eddie Mr. Eddie manyi papa anti kati olaba wali obaddeko awo nga olina omuntu gw'oyagala nga ne bw'omala essaawa nga tomuwuliza owulira ng'ofa ono Mado talina kyali kutuukako kyesituuka nga nze nali manyi ngenda nakufa anti kati Mado ne bw'anaagalawo live naye nga talina wasobola kuyita okugonjoola nsonga na misidamaamu kankubule muganda wange olaba bano abakyala balina enjagala gye baagala okukwatamu ensonga zaabwe okitegeera bo bakola ebintu ebyabwe ekisooka kyolina omumanya bo baagala nnyo okulaga nti babafaako bwe bali awo bawulira
kyandibadde kirungi Mado n'asooka akakkanamu n'akola move entuufu okusinga okujja wano kubanga wajja wano buli omu ajja kwogera kyayagala ate buli omu amagezi galeeta olabanga malungi ku ssaawa eno naye nga singa osirikiramu nosooka weesalako midiya nosooka onoonya mukyala wo ojja mufuna naye sooka ove ku midiya kuba mwena mwenna bagamba ezenkanankana n'ebisikiti ezaaka eri ali ku live naawe oli ku live kati buli omu alaga munne nti gwe olaga omwetaaga naye eri akwetaaga naye yapulitendinga kati gwe kyeyandikoze gwe okumulaga nti omumisinga ne wano vaawo anti kati ate ogenda kwerumya nnyo aba agenda kwerumya nnyo anti ngenza okufiira eno nzeka aba agenda kwerumya nnyo ekituufu esawa zino kwegomba lwansonga bwewesimye omulaba n'omulaba ekyamazima Mado papa ekyamazima omwami oyo simulaba linnya naye ensonga yetegeerekese ensonga yenkulu kale beera ku live yogera ku birala kati ebyo eyo gundi galwewo n'abantu abakulu bamanyi ekyokulagana nabo waliwo Mamilaavu waliwo Saalongaani akudiweetinga nnyo kozesaako ku mwami oyo ne Mamilaavu kuba kyensuubira misida maamo mikwano gye ayinza ogiwuliriza thani fe abangi ennyo ojja bbulwako amagezi g'otwala tugende n'ekyomwami oyo kuba okiraba n'abava wano ne bagenda eri n'abawa omukisa ogwogera bamutya okitegeera nze njagala nkugambe wa Saalongo ne Mamilaavu ogereko ne misida maamo kati tukyuse topiki ey'amaka tugijjewo tudde mu kiboozibozi ojja kutereera n'ekibozibozi kyaffe ate n'enkya totuula eyo jangu tukole okubeerayo muteekeyo ekibozibozi ekirala okitegedde kuba abakyala ku nsi ya Katonda eno kapiteeni ze kankuulire omukyala ayagala nnyo buli waba akutaddeko akulabe ng'okaaba so olina ofuba okulaba ng'oyimirira ng'omusajja nga tokaaba ng'ate omulaga mwani wendi ate ndyoke twagala nnyo fe abakyala twagala nnyo okutweguya gwe just kolavunanyizibwa bo hello hi oba tekatuuse ize oba kino ize then okola emirimu gyo nga woyina okukola okwate live yo nga obadde olina okikwata okikolera programu zawe woyina otambula just nnaku bbiri nze siiri tikitoka w'amaanyi naye singa mbadde tikitoka w'amaanyi abadde ajja kuinvite nga mbadde nyamugamba ekituufu misida maamu naye sifunye mukisa ogwo naye nze nengamba kanzirae wa Mado mugambe bino ebigambo yandisoose nava ku midiya bikulu nnyo bulungi naye kati nga Mado nga naye bwakunyonyodde nakugamba nti mutuufu awulira naye waali asiriira kati okugjako live nogamba odde mpuliriwo oti weesigama ekitanda okuba essimu ng'ekuteyitamu okole kino nga muganda wange kakubulira ekintu kimu tamugambye kujjako live amugambye kukyusa topiki tudde mu kiboozibozi nange ekyo nkiwagira asha nze Mado mbadde musaba kuba olaba Mado wali kati obwongo bwe bulowooza mukyala we kyembadde mugamba kujjako live completely yewe time bwewewa time osooka owebali abantu bewadde omulimu gw'okwogera ne mukyalawo oba woobodde okirabanga akwanblokinze ajja kujjayo papa teyakukyaye completely nedda ajja golowooza ye takwagala naye akwagala ate fe abakyala abakyala tuli bazibu nnyo tusibyeyo otya bulungi osibye otya But Mosonga, but I only have few seconds here, okay? Mado oli muntu mukulu mwenna muli bantu bakulu kitegeera. So sira nsonga lwaki obeerawo n'obonaabona simanyi osirira simanyi obonaabona. I understand kitegeera. Ne tolina kukaaba n'oli musajja. Okitegeera. Oli musajja. Ye tandiweekinga ngako bantu balala bonna. Ayo nsonga nkulu nnyo nti oyinza okujja wantandika okugamba mpulira nfa mpulira nsirira mbonaabona ntabasa. Live your life. Omuntu akwagala we do mistakes okitegeera. Yeah, tuli bantu. We are not perfect. Omuntu gw'oyagala akunyiiza nawe n'omunyiiza okitegeera. You sort out your things.
kitegeera naye oli awo lava ekuluma naye gyali emuluma but she's acting mutabimuluma okitegeera so lekerawo okubeerawo ng'otaawa era nze mpulira simanyi ate siriiwo live your life omuntu akwagala ne bwamukuba oluya akuddiza ne mwegira ne kiggwa kitegeera ne buli wonoobeerawo nga gwokaaba era gweyeetonda kuddiirwa ki mwasinkanako in person gwali eyo alikulaga nti she can live without boli wano era nze simanyi njagala kwogera noono njagala kwogera n'oli ajja beera eyo kitegeera awulire nga ayagala kwogera nayo mwennyini akole ki agambe mada I want to talk to you mada message you kitegeera lekera wukaaba musimanyi atogenda kwogera noono mbukyanji topic Madam Sujan obusungu kimuluma okitegeera gyali kimuluma nawe kikuluma just move on be happy no ekyo Mado tokikola nze sikiwagira wabula kyenyinza okugamba madamu naye alina obusungu bwe si busungu banaye si busungu mulekerawo okunywa abaana babannammwe nga mugamba simanyi kati mwagala Mado akulwa kyamulyetonde si busungu wallahi kyani sooka okakkane tuwuliziganye olaba ensonga zino waliwo kalumanyoera we yavu omanye abasajja tulina obuzibu bumu buli we twetwala bala ekitiibwa ekyo kyokuba abasajja twerabira ensobi zaffe Mado oba olina ensobi gye wakoze nga wakoze move enyiiza mukyalawo noonya mukyalawo otyo omwetondere ng'omanyi kikyamu kimunyiiza kitegeera noonya mukyalawo mwetondere kuba omwagala mutima gwe kyegwagala togendera ku by'abantu nze njagala tebandagira kyakkola simanyi mbu ate moving on onaakola ogwo gwokka No, it's not about moving on. It's about understanding each other. When one is something that kugamba, I'm sorry. Tolagalo tugamba Mada ali wali yamugambye ko sorry. Future. Wanje? Wali ofumbiddwako. No, sifumbiranga ko batamenya relationship era tuyombane tulwana ne byonna like the relationship. 4 years. 4 years. Yeah. Kansoka kubulirako kino. Olaba buli muntu akola ensobi mu relationship Mr. Mama ate jjukira fe abakazi omusajja ne waba takunyiizizza nga guli mu nsobi onyiiga kito kimanyi kati olaba ekiriwo nti Mado ayagala Mr. Mama ne Mr. Mama ayagala ani Mado kati tujjawo kiri nti Mado yakoze ensobi oba Mr. Mama wabula tukole ekintu kimu kukakanya omutima gw'omuntu oba wali obaddeko mu laavu nga wali oyagadde ku muntu n'ensobi zonna obalaba okitegeera kati oba Mr. Mama mugamba lumya Mado nti ye biki tekimuluma okitegeera naye nze oba Mado njagala tukole ekintu kimu tukikole ng'abantu abakulu oba owulira ng'oyagala mukazi wo genda weebaka ekiro kya leero omutima gwo kye gukugamba ku makya kyoba okola omuntu gw'oyagala tebakugamba teweetonda biyamaani buli muntu aba musajja olaba ne bana aboogera bagenda ne bakukanirira bakazi baabwe ng'ate bosi ne bali mu nsobi kitegeera nze sokoleko enkunnyonnyole ng'oli mu relationship myaka 4 mufumbe notufuukira ekizibu notufuuyira Managwe, there is no way we can talk about it. People Mado's crying as if we're gonna do. Mado is crying. Mukyala waffe Manje omwami waffe kikolemu ng'atagenderedde otubuuzeeko eddakiika eki ng'atagenderedde ate mbabuulize wanga netiwaaka yakoze eki yabikoze tayira mwana kugeerezo akwanza abantu banvuma wano tebamanyi kigenda mu maaso yo kituufu netiwaaka si nnungi naye netiwaaka simanyi byetwagaliza netiwaaka eno simanyi byetwagaza come to my inbox imagine nasiyaka nange mirembe miyitirivu naye kumanya okwetegeka boti ng'oli mu vibe ne bagitta know what it means man ko leero wazze omazeeko kyoba mbadde nsabye oti oyiteko ewaffe eddakiika emu
best man wozitidde vibe. Nedda naawe. Ate leero zo omazeeko kulaba agambye eguza iPhone naye nga just wazze omazeeko bumazi. Baye bugwa ayagala ojiguza. Awo nno omwaifu oyo yakomye live n'agijjako. Katusabe nti we bunaakeerera banaba beesonye ng'ensonga bazisootinze naye omuwaifu naye anyiga nnyo naye alimba mazima ddala buli kamu. Naye kaakati Mado yabali yatugambye wano nti banaba tubuulira ki kyamunyiiziza naki kye yakoze. Mado tanoonya ki kye yakoze wabula wetonde weetonze. Mado tonoonya ki kye wakoze bw'oba oyagala mukyalawo fukamira weetonde tonoonya nti bw'aba bamugambye nti yagambye wakwanya mugaye ensonyiwa we baba bakugambye. Nange ndi musajja mufumbo kati emyaka 7. So wabeerawo mistakes ezikolebwa ewaka ng'abafumbo okitegedde era muno n'ayenda n'okwenda n'omugamba maama w'abaana nti ekintu kibino kyempulira kibagamba nti oyagala taata gundi badde nkusaba ensonga eyo ekintu ekyo kiveewo tusobole okukuza abaana baffe bulungi netukyogerako naye oluvannyuma lw'okuba nti ntutegedde ensonga gye twetondera nti nkugamba maama w'abaana weesonyiwe taata gundi tusobole okukuza abaana baffe bulungi kitegedde. Kati omanyi lwaki Mado tamanyi nsonga? Lwaki oba kati omanyi kye bayita omuntu gw'oyagala obujja buli nnomo. Omanyi kigambo kye bayita nnomo. Mado talina misidamaamu si bwe kiri. Buli omu abeera ne ku munne ng'alina obujja. Kati oli ne bwalaba eyo diweti gye yakoze obwo obujja buli nnomo. Obujja tebabuloga tebabutuma wabula buli nnomo. Kati Mado tonoonya. Obutobeerako obujja ku muntu gw'oyagala. Kati naffe tulina abakyala. Mukyala wo nga taliyo tali Uganda. Naye ng'okola vidiyo n'abakazi naye ng'omukyalawo amanyi baawe namanya nti oyo akoze vidiyo n'oyo nti amudiwetinze nti ali ku live ayogera n'abakyala ayogera noono naye mukazi n'abeera okay ate noyogera naye ku WhatsApp ne mwogera bulungi so buli wamu nga mwogera bulungi naye nga ne ku live yo yabaddeko mwogera n'abakyala abalala. Ondaba nze akunyumiza nze obujja bwange tebabuntuma. Obutebubeera kati naalwo akubuulidde nze nkugambye bw'oba oyagala munno obujja buli nnomo naye wamma nze kyenjagala ekintu eki tetutandika nti Mado yakoze kino tetugamba nti misidamaamu yakoze kino wabula ne twetondera misidamaamu n'asonyiwa Mado ajja kudda emabega mu basement abuze misidamaamu naye luli wanyiga nakoze kinga basanyufu naye nga tumaze komyawaani ompuliriza tuve mu biri nti tamanyi nsobi kiveewo ekyo tujjewo tamanyi nsobi okitegeeza Mado kyenjagala ekintu eki jjawo kiri nti tewakoze ensobi ne misidamaamu talina nsobi twetonda tukomyawo tutya misidamaamu bwebisigadde munaa muli mu kusaaga kwammwe eri olimi mubuuza olunaku olulala naye nga ffe tumaze omumukomyawo ompuliriza omusajja takubanga ku mukazi n'anoba n'agenda ewaabwe ne yeetonda n'amunona ng'alina n'olubale tokiwulirangako tugendera ku maviivi n'ogenda n'omukimayo mama w'abaana. Kati kyenkugamba tujjewo kiri tujjewo bi amaani tunoonye miss tumuziza tutya nze Mado kyenjagala owulira saagala oba si kyo tugende mu inbox ye oba nze manyi wensobola omumusanga. Kati Nolo olabaye relationship eri perfect tuleke gamba nti ate Mado yalina okwetonda yekka sirina side gyendiko kitegeerayo. It's about people's feelings kuba today it's Mado enkya Mrs. Damamu yajja okubanga ali mu nsobi era Mrs. Damamu tujja mugamba yeetonde ekiri kiveewo bamulaba olaba omuntu ng'ali mulaavu n'omuntu tosobola kuwuliriza muntu bulumi bwakkoze oba olaba kirungi kiri kati Mado olaba feeling gy'alimu awo tasobola kugamba kibi nti kikino buli kimu kati yadde oli oba alabye ekibi n'anyiiga tujjemu ebirungi ebibi tubisuule ompuliriza ebibi bwe tunaabijjamu tugenda kuggyawo obusungu ffenna bwe tunajjawo obusungu nze misidamamu bwegenda ku live ye ampita era nsobola okwogera naye ebiseera ebisinga mbaako naye nze saagala tugambe nti wakoze kino wakoze kiri twagala bakwatagane bwe banaakwatagana bo bajja kudda emabega bennyonnyole
okimanyi fe abakazi bwe tudda mu laavu oddamu mpola n'ogamba kale olaba mukalazi yali aŋŋamba nina empisa embi ne budala n'agamba oli musezi okitegeera ekyo ng'oli wagamba muleke naye nga muzeemu mukwataganye kati madde wanaddamu nakwatagana ne Miss Damaamu ajja mugamba naye mukwano wali onyumidde ki ajja munyumiza mpola okitegeera naye nga bakwataganye ekyo kyekugamba batuleeta gwe Mado nze trust me oba olina ensobi oba toyina just sorry kyoba ogamba gwe birala byonna bireke oba toyina tuginoonye oba nze mpa olukusa ongambe munaye naroga yogerako ne Miss Damaamu boti ne boti it's okay nsobola okukola kyensobola osobola okuddira mukyala bw'onaamuddira ne mugenda mu basement ojja bba oleeta omuntu obusekaseka obusaaga ajja kubulira ekyamunyiza kati oba okifuna nti ku lutu eddako kino nkikoze bwenti mukutte ntya ate omuntu kutali naye ebyo bibaawo oba obisuubira kuba toli naye agamba kaba yakoze bwati oba bwati aba kimuli ku mutima nga ye yakiteebereza kati lutu eddako ogenda boyize nti tetukikola kino tukikole naye tuleme kwejajinga nti gwe olina omusango Miss Damaamu yalina omusango tukijjewo wabula tuzizza tutya Miss Damaamu kubanga amazima gali nze mami nsinze nnyo ninga amaziga tokyaseka kwegamba oli awo tokyategeerekeka okitegeera naye mukazi wo wanaaba ku saidi wano ogenda bba omwenya ogenda kuddamu like bulungi ekyo kye tuba tunoonya nawe ofune ku simayiro obe ng'omwe kati katukutume gendayo otugambire bw'aba mpadde olukusa Mado nsobola andi kati Mado tanaba kuwa lukusa kati nze badde nkugamba osobola okugenda n'otusabirayo nsobola kuba natuyamba buyambi kale natunajjako namwaniblokinga buli wamu wa mutazi ntereevu ekyo kyokka ebisigadde n'abireka era bw'anambloke ate Mado tolekerawo kera ku makya mukazi muwaka morning kahayi nzola bange bunaku akera nambuuzaako kati eri bwe bankwana mukubo nga mbagamazeyo bulijjo babiŋŋamba okitegeera tokoowa amubuuzeko hayi oli otya mukwano bwe bityo obulavulaavu omwe twati olina laavu naye oyongeremu eri naye gomani paketi Mado gyalina ayongeremu nze nnyumira kuba gyalina nnene naye ayongeremu kati tukomezzaawo tutya omukyala Mado ebyokunakuwala sooka obizze wabbali tuwayo bugundi kati naye Mado yatusinga n'omutegeera sooka ombulire buki bwasinga okwagala kwemba ntandikira kuba sigenda kwebaka ngenda kukola kiro sabe tugende twebaka naye gwonna kuwaza naawe n'osukka omalamu amaanyi ekituufu naye tugezeeko ddemu osanyuke naye kirala mbaagala nnyo naffe tukwagala nnyo Mado ngendo entandika okukola ogwange na bulungi kale bamukwano so baddiya embeera bwetyo bweri kasiba okuva ekagwa mu laavu kabadde kalabise bulungi ng'akuze afunye ebirevu agezze afunye akasusu afunye ku mubiri kuba laavu erina engeri gyenyirizaamu ngwaddala oli mu laavu eyaddala etegeera nga mweyagala ebiriyo musajja atu yenna yagumyegumye byaganye agambye emmere yagezezzaako okulya byaganye kwegamba atabeera nkomu heartbreak gwasobola okujajinga Mado omanyi kyo kitegeeza okubeera nga bakubulokinze nga tomalina musango gwe wakoze nga tomalina woyinza kuyitira nti wamunaye kaneetonde kampiteko wano neetonde nga buli wamu bakubiddeyo ekibuloka naye nga olowooza omuwaifu mutuufu mu bintu byakola oba nedda nsaba otuwe endowooza mu comment section oyiseyo kyonna kyonna kyewandiyagadde okuyisa oyogere ku kyonna kyewandiyagadde okwogerako okusinziira ku butya bw'osanze vidiyo ki ekikunyiza ki ekikusanyusizza mulamu aki gwe wandiyagadde okwogerako Mado Omu-amagezi ki saba oyitire mu comment section ate era neneyongera okubaza bonna munaalabye vidiyo yange to the end ne mulaba obulango nga temubuskipinze nsiima nnyo mikwano nsiimira ddala nsaba Katonda bayo kye musinga okwagala mwenna abalikinga abasubscribing abakomentinga
nsiima nnyo mikwano nyongera okujjukiza nti okyali ku All Channel Media. Subscribe for more updates, like, share and comment. Tuwulabira okunyiga notification bell obenga notified bwe nteekawo video empya.